Khatis. Mulyango muzibu nnyo, topic nzibu nnyo, teyeetaaga na kuseka singa ogifubitirizaako, teyeetaaga na kuddamu kubeera amawale singa oba ogiwulidde era bw'oba ogitegedde. Watafakkaru anhu, n'ogifumiitirizaako. Ala wa huwa annar, omuliro. Wama adraka mannar, onomanya otya omuliro. Wasafaha nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, omubaka yagutematema. Walquranul karim, ne Qur'an yekitiibwa yatematema omuliro. Ayuha al-ikhwa, twali kama twogedde al-jahim au jahannam, twayogera ku muliro ogwo netugamba jaa al-hadith inda Imamu Tabari, atali Tabarani, wala Imamu Tabari, Imamu al-Mufassirin. Imamu Tabari روي عن الإمام الطبري في تفسير من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يقام أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة. abantu bano abeebika bisatu teriyo agenda kubasinga kubunaabonera mu muliro. Bali omuliro gyonna omunaana oba omusanvu, teriyo muntu agenda kubonerezebwa mu muliro gwonna. Imma sa'iirun wa imma ladha au khutama au lhawiya au jahimun, ng'omuntu agenda okubeera mu jahannama abeebika ebisatu. Abo tebaliyo mu miriro gyonna, soka buli muliro gulina embonereza yaako, wadde nga byonna byegattira mu kwokya n'obulumi. Naye abantu bano basatu bo bali wala nnyo, embonereza yaabwe ddala nnyo. Yagamba sallallahu alayhi wasallama, almunafiquuna, abo balina embonereza yaabwe, bali be bagenda okukulembera mu bantu bonna Allah bagenda okubonereza yawma al-qiyama. Almunafiquuna, nayogera abokubiri twagambani ayuhannas ashabul ma'ida. Ma ma'na ashabul ma'ida ayuhannas? Ma ma'na ashabul ma'ida? Bali bategeeza baani? Waliwo omulembe gwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu, abantu abeefuula nti baagala nnyo okubuuza ebibuuzo okulemesa, ne basaba Nabbi waabwe Allah abasize Maida, ekijjulo mina samaa, bakifuule iidan lahum, nga kyaku celebratinga. Allah n'abaga nti nja kukissa naye bwe munaagaana okukola byenjagala nja kubabonereza ebibonerezo bisigenda kubonereza bitonde byonna. Abo bwe bookubiri. Abookusatu ne tugamba Firawuna, alu Firawuna, abantu bonna abali ku bijiimu ya Firawuna be bantu basatu. Abo balina embonereza yaabwe, teri agenda kubenkana. Wabula ne bagamba nti waliwo agenda okutula kabeebe ka Firawuna atali ku ssala. Muntu yaleka esswala agenda kugabana ku bibonereza ebyo, tali ku ssala. Abo abantu basatu nga bekyajja mu hadisi bali wala nnyo okubonereza oba okubonerezebwa yawma al-qiyama. Olwetwagala kutunuulira aqwalu ahli nas, bagenda kwogera biki? Laisa hunaka hadith, teriyo kunyumya kwonna. La abada ayuha al-ikhwa. Twabagamba omusajja ayitibwa mutabani wa Fudala, yawulira nga boogera ku muliro
نمسما أيهم ولو فمات علي فلقي الله رب العالمين لما سمع آية الكريمة تتحدث عن النار يقول آية يقول موليو نافع اكتسر رأيه يجري التاكا كفوبي تلزم آية إيو فبقال لهم ملون لكولي أما كما يقول بقى إذا كبيرا ngabalina polisi yaabwe polisi eyo ng'ekulirwa omukulu ayitibwa Malik ye mukulu wa polisi y'omuliro abasigadde abalala twabayita bazzabaniya abapoliisi abayamba poli azzabaniya tugamba nti omuntu amuyita tutya zabali y'omu wa polisi ku bantu b'omuliro amini ebitonde by'omuliro malayika akati abantu bano bagenda kubateeka mu muliro waliyadu billah au taati zabaniyatu tunadi egenda kujja zabani abapoliisi bali nga bakoola bayita buli muntu fulano ibunu fulano ibunu fulano gondi mutabani wa gundi aliriddawa bamusomeremu engeri gye bagenda okubonerezaamu mu muliro biki byagenda okuwangaaliramu bwe bali baleeta abantu abo buli muntu n'erinnya lye nga bamuyise ayuhal ikhwa zabaniya zigenda kukoowola tunadi zabaniyatu ya fulano ibunu fulano aina ant oliwa wahuwa finar ng'ali mu muliro bagenda kubanga mulaga bagenda kuyita abantu bangi kubanga bwe mulimu gwabwe kukola ku mbeera ya muliro ayuha nnaasi walidhalik bwe balimala okubalaga somma fa askinuuhu bagenda bayingiza fi daari dayiq arja waliyo kibayita zazana mu lulimi olw'amakomera zazana kwe bugundi bwe zazana bumanyi obuduukulu olulimi olw'ekikomera waliyo buzazaana abantu abo bagenda okuyita bagenda basibira mu buzazaana naye ngo bonna bonna bina bujjudde muliro wa fawqaha waggulu w'obuzazaana obwo obuduukulu nabo somma babayingizeemu bagenda bayingizaamu wataghashahum wujuhuhum nar batandika okusaanikirako mu byenyi byabwe omuliro beeri mukunzazaana zazaana kantu kabi nnyo kaduuku waliyadu billah nga konna kengeredde waggulu kayiika muliro era nga kengeredde naye nga kafunda bw'okuba omukono bw'oti ng'olaajana okuba ku muliro ate ng'oli mu muliro wenna wafuuse dda muliro subhanallah beera nzibu ayuha nnaasi walidhalik zazaana ezo zibulaba bagenda ziggaliramu abantu batabani ba adamu si nsonga yali muddugavu oba yali mweru talama asa rabbah walam yattabiu nabiyahu yajeberani allah we ate naagaana okugoberera omubaka wa allah subhanahu wataala muhammadi sallallahu alaihi wasallam walidhalik balina obaggaliramu maatha yali bada dhalika khayru ilm kyekigenda okuddako biwoobe teriyo okunyumya mu muliro munakunyuzeeko wasula otya oli otya leero oli otya kati wewulira otya biwoobe bitya fayunaadi bagenda kukoola nga bali mu muliro ya malik ya malik ya malik qad haqqa alayna alwa'id tumaze okukakasiza ddala bulungi allah yalaganisa omuliro gyeguli ya malik baddemu bamuyite ya malik kad athqalna alhadid ebyuma bitutta bitooca ya malik olwo bayita yakuta polisi
ونقويت يا أبو البوليس يوم وليرو يا مالك قد حق علينا الوعيد والله تككسيزا أموليو جيبولي يا مالك بيتهم كل وبوليس وبدوميزهم كل أثقلنا الحديد لما بيجوت لما بيزيتويه بيوما بيزيتويه بيتوبينيا بقينا بس بقين يجري الناس بقينا بس بقين يجري باتيا أقدامهم الجيل ياوي ونواصيهم نومهم بينزلوا فيش بقينا قصد الجيل بيسبيلهم ثم يمشون على wujuhihim umuli bagenda kutambuza muliro mgenyi bagenda kuba batambuza byeyi tuwakyali bigeri bagenda bisibira ku kawompo n'emikolo ngettu bagenda kuwona nga balingetu ya Malik kama wafi Malik atwala omuliro guno qad haqqa alayna wa'id wallahi kikakase bulungi tuli ba muliro Allah yalaganisa wa'id etuuse yino tugirabye ya Malik وكما وفي أثقلنا الحديد إلوما بيتوتا بلوما سيئة وغبيزي توا أتينا بيجريت بدنا نتوما متزمعو منتشاي نسكو كبيرانغا ويلمبيرين فعصى ربه أيها الإخوة نسيكالان ولمبيتي كزامبي ogenda kulote ayembera haqqa basajja bagenda dikakasanga bali muliro ulire jeri gwera ya Malik bagenda kumuyita emirundi mingi ya Malik nadat minna junudu amaliba gengeredde gatutta amaliba geno ge bakwatagenda kubaala y'omuntu agenda kubeera mutono waliyo ebyambalo binene nnyo Allah agenda kubyengereza nga bimyusi nga bola binyaani bagikuteekemu okyambale wennaku mubiri guno owulire enduulo bagenda gati ya Malik نضجت جلود نضجت منا جلود أمالي بغين جديد يا مالك كما في مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود والله تكلنا قدام الفجر لتودكو يقولون بيجينا كوغلو أهل الناس bagenda kulajana nga bayita abantu bayita omukulu yabataasa abeeko kyayogera thumma taati zabaniyatun bagenda kujja ng'abantu bayitiridde okukoowoola genda bwejja obbiraba kubanga yitiri agenda kugamba nti abuzeeyo genda kubiraba ayuha nnaasi fataati zabaniyatu bazabaniya bagenda kujja zabaniya tubamanyi tumanyi bazabaniya ayuha nnaasi bebalu abakola mu muliro katono Maliku abantu bagenda okukoowoola yo overall maani w'omuliro gwonna kati bano bagenda kwanukula bagambe batya hayata mulekaanira eri la khuruju lakum min annar aw la khuruju lakum min dari hawani enyumba y'ebibonerezo tebagivaamu bantu nga abada temugenda kugivaamu teriyo ssuubi lyemusuubira nti munaavayo ne munamuyita emirundi emeka la khuruju lakum wallahi temugenda kuvaayo bamalayika bano bazabaniya bebagamba abantu baki b'omuliro amuteteke la khuruju lakum teriyo kuvaayo wala tunjikum nadamun ate okwejusa tunakitegedde kati tetujja kudda mu muliro tetujja kudda mu mazambi tekigenda kubagasa wala tukuni ankumul asaf n'okwetonda kulwetonda kwonna tekugenda kubakasa ayuhannaasi wallahi kugenda kulabu mwana wa Adamu walajana muliro nga gumutta thumma taqulu zabaniya zigende maaso zibagambe nti sharabukum naarun mugenda kunywa muliro ebyokunywa twabira mu ayuhannaasi tetwayogera ku byokunywa by'omuliro wa ta'amukum naarun mugenda kulya muliro mugenda kunywa muliro
وسلابكم نار سلابكم أو سلابيل النار أو ملابسكم نار mugenda kunywa muliro mugenda kulya muliro mugenda kwambala muliro njagala kulya kayunifoomu akalihanasi njagala otunira akayunifoomu ako kafaanana katya olya muliro osula mu muliro onywa muliro oyambala muliro fama najatu ayuha alikhwa omuntu agenda kuwonerawa sanabiru min qatrani waliwo ekikaturano kyekintu kyosanyusizza amazzi agakakivaamu ng'ekidomola kiyitibwa katurano byokya nnyo abantu bagenda okwambala alhanasi idha nazarta ila hadhihi alhala ayuha alikhwa bw'obanga otunuulidde embeera eno omuntu yalisaanye akole ki ayuha alikhwa twalisaanye tukole ki lianna allaha subhanahu wa ta'ala wa rasulahu qad bayyana kulla amrin buli nsonga yonna Allah aginyonnyodde omuntu gyagenda okubeera mu muliro naye ffe ng'abantu abatudde wano olwaleero tukoze tutya fa inna ajsamana ala nari la taqwa teriyo mubiri gwa muntu kugenda kusobola muliro gwa Allah ayuha nnaasi so nga baguzikiza gwe tulina guno naye kati tugusobola guli gwasigalayo mu olimi yaago naye guno baguzikizazikiza naye osobola okubatika akamba akangereze noyengereza akambe nokabatika oba nokalinyako kumalira ti kakengedde bulungi nojjamu engatu nokalinyako oba kaleka bakuwa eddakiika 2 bakakuteeka ku mugongo wekati bakakuteekeko bwani dakiika 2 kisoboka naye nga baguzikiza ayuhannaasi kati nasigaza olulimi yogenda okulabira omwana wa Adamu bwakubendolo dhalika aljinnu wal insu amadini n'abantu gagenda kwegomba okudda ku nsi gakole babagambe nti fala khuluju lakum teriyo kuddayo ku nsi musigale mweyembeera lidhalika qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam mbaka yagamba nti fa inna nara tatakallamu omuliro gugenda kwogera inna nara tatakallamu omuliro gwogera fayukhriju unqahu au unqaha gugenda kujirwayo ensingo yaabo fatakulu aina jabbalina abali beekuza abali beyita abaamanyi ku nsi baliriddawa aina baliriddawa aina alladhina ashraku billah abagatta ku Allah baliwa walmusawwiruna n'abakuba ebifaananyi eyo gurupu bagenda gitwala lumu eyo gurupu egenda mu muliro mulundi gumu aljabbari almusawwirina walmushirikina bonna bagenda bateeka mu tulimu abagenda nga bakugulawo omuliro muliro gugenda kubayita bi amrillahi jalla waala abantu abo bayingira oba wakikuwa omumyaka gwa 7 nga gwali gwa 6 oba 5 ebyo tebakwatako ekikulu bakukuba ekifaananyi oba shiriki wagikola luli walam tatub n'ogaana okwenenya wamitta bagdatan oyinza okufa kirwatukira badde ogenda masake mulukaneego n'ofiira muri embeera ng'obadde osobola okukola tawuba n'otogikola inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ogenzi abo bagenda okusooka okuyingira mu muliro almusawwiruna المشركون وكذلك المتكبرون فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بكنا تقام العينان والواما سابي لا تمسهما النار الله قال لك بوتا مريض abantu babi Allah yabasonyiwa omuliro so Allah subhanahu wa ta'ala tinatukum wa imanas watu subula muliro wa Allah ubangu muliro wa Allah mulala nnyo dhalika qala nabiyyu la yariju nara rajulu omuntu ono wammanga tagenda kuyingira mu muliro bwotunulidde emboozi eno ayuhannas yagamba nti la yariju annara rajulu mujiwulidde
abamanyi oluwalabu mafuulu bihi aliriddawo abamanyi olulimi oluwalabu mafuulu bihi aliriddawo annaar jamii المفعول به وفاعل كيكولembera kinakyo fa'ilu yemukozi yakulembera ekikoleddwako sibe kuli ekikoleddwako ekikulembera oba akozi yakulembera What is it acted upon? They move the action. Acted upon. They do action. Acted upon. يمفعول به. أتدو the action يفاعل. قد فاعل. Omukozi n'ekikoleddwako tekiteekebwa okusembera okusooka. Senga oli agamba nti Muhammadu alidde emmere Muhammad ne Muhammadu alidde emmere kyekisinga Muhammadu alidde emmere kati omukozi yaliddawa omukozi yaliddawa Muhammadu ye mukozi Muhammadu alidde emmere empozi bagiyita bati empozi bajawulamu ebitundu bibiri eri fi'iliya oba ismiya ismiya ebeeramu fa'il ismiya ebeeramu fa'il kati Muhammadu alidde emmere empozi fi'iliya oba ismiya kati wayogera nekyono kati kiki ekyagala okutuuka ayina lifwa kyejagala okutuuka senga oli agamba wabula okoze bulungi laga nti okoze bulungi ate oli n'agamba bulungi bw'okoze kyekisingaku ekisinga bulungi bw'okoze oli n'agamba nti okoze bulungi kati mukayalira kyegana okoze bulungi bulungi bw'okoze mboozi eyo eriwo esinga obugumu bulungi bw'okoze so si okoze bulungi kati omukozi yaliwo nakoleddwa bulungi bw'okoze onakoze ekikolwa kimukozi anti mumboozi eno bulungi bw'okoze fa'alta khayra fa'alt kati kyejagala okutuukako kyekyo kyagati ffe twabivaamu ddala katiuloga kyejagala okutuukako kyekyo nti buli ekikoleddwako ekijja mu lulimi oluwalabu nga kyekisoosa kikoze ekintu kikiba kikulu nnyo kyetaaga okutunulira bw'aba akwebazizza aba akwebazizza nnyo okusinga oli asoosezza akoze ekikolwa n'agamba ntya nti fa'alta khayra eno kyekikoleddwako nekisembayo naga nti okoze bulungi ono akoze obulungi aba wamba muzito nnyo okusinga kwoli eyasoosezza eyakoze muntegedde oba temunantegere oba mulitulubaawo kati kyenjagala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama la yariju annaara rajulun muntegedde kiki yali ategeeza nti omuntu ono gwagenda okwogerako wammanga tagenda kubaamu nassuubi lyakuyingira muliro teriyo nassuubi lyakuyingira muliro kati nabwe yali agifundikira hadiisi yalagira ddala bulungi nnyo kino kyayogedde waggulu awo mutegeera yagamba nti la yariju annaara rajulu so kyalibadde kitya la yariju rajulu annaara
obanga alina okubuusabuusamu naye kino bwe yagamba ekikoleddwako kyekisoose la yaliju nnaara rajulun teriyo muntu agenda kuyingira muliro aluwa mbaka sallallahu alaihi wasallama namwogera n'agamba sallallahu alaihi wasallama bakat yatonyesa eziga ye min khashyatillah n'atonyesa eziga ne boogera aya n'ekukulula y'amaziga go Allahu akbar n'agamba nti hatta ta'uda allabanu fi dhir'i okutuusa amatale galidda mu kibeere nogaka mabooli negezaayo gokka omuntu oyo agenda okusiba omuliro eyakaaba ng'akaabirwa aya wa hadithi ng'eyogedde ku nsonga n'akaaba tegereka oba kitegerekese amatale galyezaayo omuntu oyo alifuna kyansi y'okuva muki amakulu okuvaamu essubi y'okuyingira ejjana naye nga tegenda bakudda mu kibeere omuntu oyo emikisa gy'okuyingira ejjana gyayita ne wasuubira idhan qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam mbaka n'agamba la yaliju annaara rajulu bakat fi bakat ay ayogera ku liiso liri au baka min khashyatillah la yaliju naara rajulu baka min khashyatillah hatta ta'uda allabanu fi dhilli bana twali tukabyeko tuwetaaga n'obuuza okukaaba tuwetaaga na kufaayo nabakapito gali sina kapito ekaaba nange janayo kaaba yandema nyonyeza sente zibuze kufumeetereza eziga ne litonya wallahi togenda kuyingira mulyo bw'otuulira siyaaka enjogera y'emboozi eyo yaganira ddala omuntu eyakabakuwa esiimi naye omuntu akaba sente zibuze bamubanja alina sente za banka akayumba kasiramu bakabanja omukazi wali lubuto ali ku kitanda kati natuleke kati kikyenjagala natulika nagiraki nakaba oyinewa nakabaloole omuli ajja kuyingira nebwabanga ayagala ki naye oli nalowooza ku aya subhanallah omuntu aliko n'omuliro la ilaha illallah natulika nakaba nabbi yamweyimiridde tagenda kuyingira muntu falidhalik idhan qala nabiyu saa sallam ainani abantu bali kabiri oba amaaso abiri la tamassuhum annar tebagenda banyirigo tebagenda kwokebwa muliro bayabadde omu nayogera owokubiri nagamba owokubiri oba erisa eryokubiri batat fi harus au taharusu fi sabilillah nga likuuma nnyo emaali y'obusiraamu likuuma nnyo abasiraamu abali mu kulwanirira obusiraamu likuuma nnyo nga gw'okuuma ebintu by'obusiraamu okubeera obulungi abali mu kulwanirira ebintu by'obusiraamu eddiini y'obusiraamu togenda kukaaba yawma alqiyama tegerekeke oba tinabakutegereka tegerekese qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam omusibe akugamba nti tulina abantu balumbye obusiraamu bubeera awo otayizaawo n'okuuma awo oba waliwo ebintu by'obusiraamu olaba nga tuwadde kastodian yayokiimu n'obeerawo n'okuuma emaali y'obusiraamu netebaako ngeri gyeyuuga netambula mu makubo gaayo nga si kwafuusa ensonga y'ogibomola bayiseewo togenda kukaaba yawma alqiyama nziremu ayuhanasi walidhalik nziremu nabbi yagamba saa sallama ainani amaaso abiri lan tamassuhum annar tebagenda kukombezebwa ku muliro oba banyiri maaso agaabiri tebagenda kukombezebwa ku muliro hadisi nekiraga wali endala nti la yaliju naara rajulu baka min khashyatillah omuntu yakaaba olw'okutya etteeka lya Allah nelimukaabya oba hadisi oba aya tagenda kukombezebwa ku muliro hatta okutuusiza ddala ta'uda allabanu amatale galidda fi dhilli mu kibeere kyente oyo lwagamba nti omuliro njala ennene olwatwalibwa mu muliro naye nga amatale ganda bakwezaayo omuntu oyo okuyingira enjala emikisa mingi awo kitegerekese n'agamba eriiso eryokubiri ayuhanasi n'agamba nti eriiso batat omuntu eyakeesa n'eriiso lye
tahrusu ng'akuuma fi sabilillah, tahrusu fi sabilillah, ng'akuuma ekintu kyakuumye ng'akikuuma lillah. Emaali bamutaddeko ali mu sitoowa n'akuuma esitoowa eyo, bamukwasiza ebintu by'obusiraamu n'abikuuma. Waliwo okuwandiisa abalwanyisa obusiraamu ne bagati kukuumaawo bagenda kuyitaawo n'okuumaawo abantu abo tebagenda kukomba ku muliro yawmal qiyama. nziremu ثم جاء الحديث endala سبعة abantu musanvu يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. waliwo abantu omusanvu Allah agenda kubateeka mu kitangaala mu kisiikirize kya awushiye, omusana likubeera perekeja nga tewaliwo bwebwe okujjako ekisiikirize kya Allah agenda kuteekamu. Era omuntu ono tagenda kwokebwa muliro. Aluwa baka eyakaaba khaliya, abadde gyabadde yekka yekka. Wa zakara Allaha khaliyan wa fadat aynuhu, amaaso ge ne gabimba ebyovu ne gabimba amaziga. Dhikru agamba nti rajulun zakara Allaha, batasoma Qur'ani natuka ku aya nagitegeera bulungi, oba nafumitiriza olunaku lwalibeera mu kabuli yekka. Fafadat aynahu, amaaso ge ne gajjula amaziga. Omuntu oyo tagenda kukaba yawmal qiyama, tagenda kwokebwa muliro. Tegerekese badde eyo wekolimbuliri eyo mumwanyizo bikubodaboda ziga ne bitonya. Era olaba oli akabi kabakawuka nga kamugudde mulinzi oba lukutuma lwekyanze naddala eziga ly'omusajja. Kyobala hadithi etambulira nnyo ku basajja, abakyala banguuka naye tebakaabira ddiini. Bwe muzze ekolala amanyumba y'abasiga omugambi olaba amaziga n'akaaba ndoga tibagasumuludde obusumuluzi, naye ag'eddiini teriiyo. Kyobala kisalamu yagateekawo aligakaaba ag'eddiini janaaba alimazi. Walidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mpaka ategeeza n'atugamba nti thumma yursilu lbuka, Allah agenda kutuma okukaaba kuli official yawma alqiyama, agenda kusindika mu bantu abo. Fayabukuuna, bagenda kukaaba amaziga hatta tanqata'a ad-dumur, amaziga agenda kubeera mangi, bagenda kukaaba amaziga paka negagenda okugwa mu kiwanga. Fayabukuuna dama, batandike kukaaba musaayi. Hatta yasila wujuhuhum kal ukhdud, bagenda kukaaba fresh zaabwe zeetememu ensalosalo nga bwolabira ddala bwolaba emponko. Emponko embaka zeri ayogerako si zino zomanyi wali ziri agamba nti walaw ursila fiha assufru la jarat, nga ne bwoteekako amaato amanene gatambulira ku maziga g'omuntu oyo agenda kukaaba kyokwa yomanasi. Omuntu akaabe amaziga agatambulirako eya ne betwakuŋŋanya wano netukaaba ffenna kwa tusobola okukaaba. Tusobola okwekuŋŋanya wano nekugulayo abasajja abakulu, mulimu abaana abato, ffenna netukaaba, netuleeta n'abakyala abali netukaaba. Tuyinza okuweza akataasa kojja wange Kabuya ayinza okukaaba litampe bukali, netufuna n'abalala beba tuyinza okuweza. Naye omu agenda kukaaba nga ne bwoteekako eryatu lisaabaza abaana nabyagamba ligenda kusobola okutambulira minishida tebukaaba. Abantu bagenda kukaaba nnyo ayuhanansi, okukaaba okuli official, kugenda kukaaba muno mujjemu. Kitegeeza nti abantu bagenda kubeera banene. Muntu omu agenda kubeera ng'akaalo kano konna akajyamu kuva wano kutuuka gondi nsangi, muntu omu ng'osobola okuteeka wano eryatu ne litambula. Abantu bagenda kukaaba, amaziga gagenda kubeera mangi. Walidhalika ikhwa, kyebaba bayita yawmul asir, abagambe bazaganja babagambe nti zuk innaka anta al-azizul karim, anti wali wakitiibwa. Kati tandika okuwulira ab'ebitiibwa bayo tebabeera, kitiibwa kikiwalira kyekikuleesewa. Zuk innaka anta al-azizul al-karim, anti wali wakitiibwa. Kiki ekitiibwa kyekikutuusizaawo? Wuliriza akantu katambula kati ayuhanansi.
falidhalika fattaqu nnaara fa inna insaman ala naari la taqwa. Tutya omuliro nga bwoguwulidde, okukaaga okuwulidde, omusaayi gugenda kukalira, amaziga gagenda kuggwamba, tandike kukaaba musaayi, mutandike okubomola mukoka akulukuta bukulukuseeri mu muliro, ate nga yeesira okufa obufi. Kati abali eri ate baagala kumunywa, balowooza nti kyansiza ey'amazzi. Muntu agenda kukaaba nga mukoka agenda muyitirivu, era nga kuba otunula bwotulaga nti senafuna eryato lyandiza okukola wenetwala abantu bekaabasanda balinye kuno bagende olw'obuyitirivu bw'amaziga amayitirivu. Omuntu aba yenkana ati tugambe nti abali wanofunaiwetulikamula mulimu abakaali, tetuyinza kuweza kidomola tukiwera ye bwe tuba tukiwezeza kuyinza okutambulako eryato. Falidhalika manene tutya omuliro baagonyonyola embeera zonna. Walhamdulillahi rabbil alamin.